tukyali mu kooti wano ngenda kuvuga mu speed kubanga ekigwawo kyengendo kuwa naye mbeera nga nakakola story eno dakiika 2 ne wabaawo ekirala ekigwawo mu dakiika ey'omusanvu ngenda beera nga nkikuleetedde wano ku SMX Media. So far mbadde nakakutegeeza mbu Alien Skin atuuse ku kooti, ekyo si kiddamu, yes atuuse ku kooti naye anayogerako byasobodde okubeera nga ayogera. Ekyokubiri bategeezezza nti gwe wenna ali eyo ng'osuubira nti oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eri nga nkutegeeza nti Alien Skin atuuse ku kooti naye ng'oli die hard wa Alien Skin, ng'oli follower we, ng'owulira bambi omwagala nnyo, bambi toweetantala ogende makindye ku kooti. Okusinza ku biragiro bye tusembyeyo okubeera nga tufuna bagambe tebaagenda kukkiriza die hard simanya follower bikoze bitya owa Alien Skin kubeera nga tuyingira mu kooti ngawe gwali mu kusooka wali eri. Bannamawulire tetubula we tuyita ati esi kamera tuzirekayo nga ziri kodinga ffe ne tufuluma ebafulumya abantu kamera ati zo tuzirekamu mu kooti nanti tebaagala mu bannamawulire. Naye ngenda beera nga nkutuusaako updates nkugambye kyonna ekigwawo ku guno omulundi we ngenda okubeera nga nkikuweera naye stories zaffe waneno zibeera nyimpi dakiika 2-3 kinene nnyo dakiika 4 naye tukoma ku 2-3 dakiika 2-3 olw'ensonga tuba twagala kuwa information yennyini eri ku ground tweyongereyo. Tetulinze kiri kimu Alien Skin muteeka wali mu kaduukulu bamusomere emisango mbu ekimuleseza olwaleero bayinza omusomera emisango egyekuusiza ku kuba abasawo ku ddwaliro. Yes, kuguli omulundi gyali misango gya bubbi gye gyamutwaza kwa alimanda. Simanyi oba kuguno omulundi bagenda musomera emisango zeni bamukkirize n'okubeera nga yeeyimirira ekyo kye tulisinga okubeera nga twagala oba bangi basinze okubeera nga balindirira okuwulira nti Alien Skin bamuwadde bbeero. Wabeera tebanaakubeera nga bamuwa bbeero awo simanyi kigenda kuddirira nga Alien Skin azeemu okulinnya bbaasi eyo emututte eruzira ye abeera agenda kukomawo ddi kubanga kuguli omulundi yalina kukomawo ennaku z'omwezi nga 9 Desemba. However bamukomezaawo olunaku olwaliro asomererwe emisango gy'okukuba abasawo ku ddwaliro ensambya then oluvannyuma bategeeze ki ekiddako bamuwa bbeero tebagimu